إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. abibitiibwa abalungi, tukyagenda mu maaso ne risala eno eyawandiikibwa Dr. Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin al-Badri غفر الله له ولوالديه وختم لهم جميعا بالحسنى. رسالة eno ايتبوا 10 قواعد في تزكية النفس، principles 10 eziyamba omuntu okufuna obulongoofu n'atuuka mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ng'alimba nannyini jjana, anti jjana yakuyingiramu abo abali abalongoofu. Nabwekityo twalaba principles ez'enjawulo ne tukoma ku principle ey'omusanvu. Olwaleero biidhinillahi tabaraka wa ta'ala tugenda kulaba principle ey'omunaana nga yeegatta ku musanvu ezikulembedde mu kubeera nga bw'obeera ozikoleddeko ogenda kubeera mu baddu abalongoofu abagenda okuyingira ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yagamba rahimahullah al-qa'idatu ath-thamina, principle ey'omunaana, takhayyuru al-julasa'i wa intiqa'u ar-rufaqa'i, kwe kubeera nga olondoba mu bantu bonna n'olondobamu abo bokka abalungi n'obeera nga beebo b'ofuula mikwano gyo, gy'owangaala nagyo, gy'osiiba nagyo, bwe mutambuza obulamu bwammwe obw'eddiini n'edduniya. Takhayyar al-julasa, abo b'otuula nabo, takhayyar minhum, si buli omuntu nno bw'otuula naye agenda kuba wa mugaso eri eddiini yo. Waliwo bw'oyinza okutuula nabo ne babeera ba bulabe nnyo eri eddiini yo. Laytani lam attakhidh fulanan khalila, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Iyo aya eri mu Qur'an. Allah ng'atunyumiza ku biwoobe ebiri mu muliro, ayadhan billah. Mu biwoobe ebiri mu muliro mwe muli ekiwoobe ekigamba nti laytani ya waylata, nganzikiridde. Saba Allah sibeera nga nze nkyogera, wadde gwe muganda wange w'ekitiibwa ampuliriza, abeere nga muddu mulala nnyo yalyogera ekigambo kino, kubanga Allah tatunyumiza kintu kunyo nga kyakubeerayo. Mu biwoobe ebiri mu muliro mulimu ekiwoobe ekigamba nti ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, nga nzikiridde, nga nsaanyeewo, nga nnabala bubi. Singa saafuula gundi mukwano gwange, ekiwoobe ekyo kigenda kwogerwa abantu bonna abali mu muliro. Mu'dhamuhum bagenda kukyogera. Lwaki bagenda kukyogera? Kubanga bagenda kutunuulira mu nsonga lwaki batuuse mu kubonaabona n'obulumi obwo bwe balimu obutalojjeka, obutatendeka, bw'otasobola kuba kifaananyi ne bw'ofuba n'okuba ekifaananyi obulumi bw'abantu abali mu tosobola kubutuukako, tosobola. Naye bajja kuddanga awo balowooze ku kiki ekyabasuula mu mbeera eyo. Muzimu ku nsonga ze bagenda okulaba kwe kubeera nti nno baakwana emikwano emibi. Ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila, kale singa gundi saamufuula mukwano gwange.
laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani mazima ddala yambuza nanzija ku bulungamu awamu n'ekyo nga bwanzijira awamu n'ekyo nga obulungamu bwanzijira. Owekitiibwa Allah n'ajumiza ku bantu abali mu muliro. Owekitiibwa Allah n'ajumiza mu bantu abali mu jjana mu nsonyi katono so si abali mu muliro. Abali mu jjana, abantu mu jjana bajja kufuna akadde, bajja kunyumyanga, bajja kweyagalanga, bajja kwekyaliranga n'ebirala bingi. Gwe buli bulamu obulungi bw'omanyi ku dduniya mu jjana gye buli. Bwabeera nga abantu basinkana ne babaako we batuula ne banyumya ne bakola batya mu bulamu buno obwensi, ate mu jjana ekyo kisufu nnyo kiyitirivu. Naye Allah atunyumiza ku bantu abagenda okubaako we batudde nga banyumya naye nga bali mu jjana. Qaala qaa'ilun minhum inni kaana li qarin, omu ku banyumize banne abagenda nti abange mmanyi nti bwe twali tukyali ku dduniya nalina mukwano gwange. Yaquulu, yaŋŋambanga nti a innaka lamina almusaddiqin, naawe oli mu abo ababuyabuya abakkiriza. Abakkiriza ki? A idha mitina wa kunna turaba wa idhaama a inna lamadinun, oli mu abo abakkiriza nti bwe tunaaba tufudde ne tufuuka ettaka ne tufuuka eŋŋumbagumba, ng'eggumba osobola oddukwata n'olinyiga bwiriti nilitandika okumerenguka ng'ennoni, ekyo gyekiri oba nedda gyekiri. A idha mitina wa kunna turaban wa idhaama a inna lamadinun, eyo nno Suratu Saafaat egiramu ekigambo ekyo emirundi ebiri, a inna lamadinun ne a inna lamabuuthun. Yaŋŋambanga nga ndi ku dduniya kuno, anyumiza banne bwe bali mu jjana, baga nti bwe nali ku dduniya aliwo omusajja ali neesibako nga yagala mbeere nga nto obulongoofu, mbeere mukafiiri. N'embigawo byaŋŋambanga okummatiza okuva ku bulongoofu buno, bwe muli ekigambo kyaŋŋambanga naawe oli mu abo abasirusiru abakkiriza ebintu ebyo nti bwe tunaafa walyoka ozuukira nga tufudde ne tufuuka eŋŋumbagumba ne tufuuka ettaka tuweddewo. Olimu abakkiriza nti gyebiri. Banne baamugamba bugambi nti qaala hal antum muttali'un, yagamba bugambi nti abange naye lwaki temunoonyeza ku musajja oyo? Fattala'a, kyava alinnya waggulu, fara'ahu fi sawa'il jahim, n'alaba omusajja oyo ng'ali wakati mu muliro awuga. Allah n'amulaga bulungi ng'awuga mu muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala, asaba Allah agututaase. Omusajja we yamulaba, ono gwabadde anyumiza bano, Allah n'amulaga ku ssaawa eyo, kubanga tuyigawo wano mu aya eno nti Allah agenda kusobozesa ddala abantu b'omu jjana babeere nga balaba bulungi nnyo abali mu muliro. Olengera essajja eryali essuffu mu kutta abasiraamu n'okubakinako n'okubanyoomoola n'okubajooga, olirengere lijjooni ng'oliraba nga liri mu muliro. Weeyongere okusiima Allah subhanahu wa ta'ala, emitima gye batukuule mu kakati Allah abasasulidde abalabe bammwe. Fattala fara'ahu fi sawa'il jahim, agenda ogira bw'ati nga munnaamulengera mu muliro. Yagamba atya, subhanallah, qaala tallahi in kitta laturdin, yagamba ndayira Allah kisajja ggwe wabulako katono nnyo okummatiza ebigambo byo nange nve ku buluŋŋamu nkwegatteko. Tallahi laturdin in kitta laturdin, wabulako katono nnyo nange okunzija ku mulamwa. Tuyigawo kyawo omuntu gw'owangaala naye ebigambo byakugamba, ebigambo byakugamba bikukyusa. Nabwe kityo kakasa nti owangala n'abantu abalungi, abantu abafa ku ddiini. Lwaki toyambala jiribaabu? Lwaki ekulemye okwambala? Gusiriike otunule emikwano gyo gyonna gy'owangala nagyo. Bambala ki? Bambala jiribaabu? Babeera bambala jiribaabu? Awo okubeera nti toyambala jiribaabu kirimu ebyewuunyisa. Lwaki? Kubanga banno
bonna bambala jilibaabu naye nedda ekikolo kyekiriwa lwaki tubambala jilibaabu kubanga abantu bowangaala nabo tibambala jilibaabu buli ojambala obamenya tobafiitingamu tebatebenkera naawe tebitera kumachinga gwolaba inyuma nnyo ku siti ya Kampala ng'omukyala ayambadde jilibaabu ng'atambula n'omuwala ayambadde legingi n'omugongo omwerere nga batambula obanga ayambadde mini bimachinga tibimachinga buli omu ku babiri abira uncomfortable n'omulala nabwe kityo kikulaga obukulu bw'okuwangaala ne bannaddiini kikulaga obukulu bw'okulonda emikwano emirongoofu buli wowangaalira ewantu nga tebali ku kyoliko kigenda kufuukira ensonga enafu y'eddiini yo n'okuteeka emisanvu ku safaari yo gy'olimu ey'okubeera nti nno odda eri Allah subhanahu wa ta'ala nabwe ekyo kikulu nnyo okulonda emikwano emirungi era omanye ggwe omuzadde nti mbirungi ebingi by'okolera omwana wo omuli okumuweerera omuli okumwambaza omuli okumuleetera ebyokulya omuli okumukubako ensiri omuli okumuleetera obutimba bw'ensiri omuli okumujjanjaba omuli byonna okola kya bbeeyi nnyo era kya ttendo nnyo era weebazibwa nnyo naye manya nti ebintu ebyo byonna by'okola bisaanyizibwawo ekintu ekinene ennyo ekyokukwata omwana wo omusiraamu n'omuteeka mu ssomero ly'abakaafiiri ekyo ekigambo kya bulabe omuzadde yenna akwata omwana amuteeka mu ssomero ly'abakaafiiri ayagala tayagala mu mutima gwe mulimu obukendeevu mu kukkiriza olunaku lw'enkomerero ayagala tayagala sigambe talukkiriza kubanga aba talukkiriza abeera mukaafiiri naye nedda alukkiriza naye omuntu gy'akoma okumatira nti waliyo olunaku lw'enkomerero waliyo olunaku abantu lwe bagenda okugenda mu muliro obugendeevu n'obugenderevu nga bakaafuulira Allah nga bali mu kitonde kye bayita omuliro nga ye nnyumba yaabwe kyekisenge kyabwe nga muliro bye balya bya muliro bye bambadde bya muliro wallahi ng'okkiriza nti obwo obulamu bw'amazima era bujja kubeerayo tosobola kukwata mwana wo n'orisikinga essanyu lye omwana ogwo oyagala n'omuteeka mu ssomero ly'abakaafiiri wallahi wakira aleka okumanya okuwandiika erinnya lye n'awagala mu nsi nga tamanya erinnya lye nga tasobola ddiwandiika naye nga tomutadde ku nsonga ya buleefanako bwetyo kituufu waliwo n'abasomera mu masomero nga gaabigo ne batakaafuwala ne basigala nga basiraamu kituufu naye oyo abibala bw'atyo afaanana ng'omuntu amanyi nti wali mu kkubo bwe riti waliwo ekibondo ky'ababbi n'abayaaye abantu abayitaawo okuva ku ssaawa emu ey'akawungeezi ebiseera ebisinga bababba naye si buli ayitawo nti bamubba waliwo ayitawo sente n'asola n'azituusa ninkira n'ayitawo naluli n'amala omwaka nga tebamubbyeko ekyo kisoboka iye naye nga kkubo litendebwa lirimu ababbi naye si buli ayitamu n'ebintu bye tibamubba ne babbiramu nnyo abantu eryekkubo abagezi tebalikwata eryekkubo abagezi tebalikwata ye ate bwe babeera balina emmaali ate tebalikwatira ddala kakati naawe agamba nti omwana asobola okusomera mu masomero ago ag'ekikaafiiri n'amala n'abeera nga asigadde musiraamu n'egundi naffe mutwasomera naffe twasomera ku senti gundi n'abaana bagundi basomera gundi wahakana ye si buli asomera nti akaafuwala naye ekituufu kiri nti abaana bangi abasomera mu masomero ago eddiini yaabwe neeboononekako omwana okumuteeka ku bulamu obw'obulabe si tteeka nti alina okukaafuula obusiraamu abuviiremu ddala nedda wabula okubeerawo ng'eddiini agitegeera mu ntegeera ye eddiini nga tagyagala olw'okuwangala n'abakaafiiri n'emikwano gye agisinga bakaafiiri n'ebikini alaba abalongoofu bamuswaza bamulabikira bubi tabaagala bulungi alina akatuyiro mu mutima buli watunuulira abakaafiiri yeegomba bo n'obulamu bwabwe bwe watunuulira abasiraamu awulira bamuswaza awulira tabaagala kubi ajja na kugamba nti bannange nze oba eddiini ngiveemu bw'atyo abo bayitirivu nnyo mu kisinde ky'abasiraamu wallahi bangi ng'obusiraamu
singa abadde basobola okutunula ebbayi badda wabbali ne babweyambula ne babusuula wali baali kikoze naye kiwulika kitya nti obusiraamu nabuvaamu n'asigala ng'agenda wate mu kisinde ne bwe watuuka okwogera ku nsonga z'eddiini ng'omulaba nti eddiini ku mutima temuli talina nti waliwo eddiini kintu kiri awo kya bbeeyi kya ttendo y'ensonga lwaki twatondebwa era mbwa kitwale kiri siriyasi ddiini y'amagezi ebimunyumidde muyo bye bituufu muyo ebitamunyumidde si bituufu bw'atyo abizoninga obusiraamu nga bw'ayagadde so si nti obusiraamu bwe murizoninga abo bayitirivu mutawana gwavaawa kuba wangaaliza mu masomero ag'ekikafiiri ne basomera omwo ne bakulanga balaba abakafiiri bo mu ndaba yaabwe nga beeb'ekitalo ne batunuulira abali mu masomero g'obusiraamu aga wansi mu standard nga banyoomoofu n'ayagala abeerenge mu ggwanga atwalibwa ku standard y'abali abakafiiri ye nga alaba n'abasiraamu tebagwanidde kubeera banne wahakana nabwe kityo ibadallah eno ensonga ya bulabe nnyo kuuma eddiini yo londa emikwano emirungi omuntu gw'otegedde nti mulungi munnange mwekwateko w'ekitiibwa ne bukyo kitakisa kumwegulako mweguleeko omuntu gw'omanyi tasobola okukuumira eddiini mweguleeko kino bw'okitegeera nti omuntu gw'otuula naye ayina effect nnene ku ddiini yo kitegeeza nti ne bw'obeera ofumbiza muwalawo toteeka nnyo birowoozo ku ssente z'oyo agenda okumuwasa oba gwe omusajja ng'ogenda okuwasa toteeka nnyo birowoozo ku mbeera y'oyo omukyala gw'ogenda okuwasa afaanana atya mu bulungi afaanana atya mu famire ye afaanana atya mu bino walinnya mu ggwanga famire ye alinnya wahaka la kubanga ono omuntu jaliisi ogenda kubeera naye ebbanga lyonna omukyala agamba nti wange towulidde adhaani owange abaana baffe tubasomesize mu basomero owange abaana baffe kibe tebanyi kusaala oba n'obeera ng'ogenze mu kibuga okukola omukyala ewaka ng'okimanyi nti asobola okugamba bati bane musaale oyo omukyala zaabu faayo okutegeera b'owangala nabo buli owangala n'omuntu nga si mutuufu akwononera eddiini buli owangala n'omuntu nga mutuufu omuntu yakuumira eddiini Allah subhanahu wa ta'ala ayisizaako eddiini n'ebeera nga nkuume tubeere begendereza ab'ebitiibwa omuntu alina amagezi omuntu annyonnyola omuntu aleeta shubuhaati omuntu akola bino akola biri lwaki taakukyuse kibayita okukyusa si kujjira ddala mu busiraamu nedda naye asobola okukulekera ekisusunku ky'obusiraamu ng'ekkovu eddamu nga temukyali ekkovu eryo bwe busiraamu nga temukyali asobola okukulekera ekifulukwa nga ne bw'oli kisibira omwaka togenda kusangamu nnamunswa nga bwe busiraamu bwakulekedde abo bayitirivu nnyo mu basiraamu nga bifulukwa bw'abeera ng'ensolo ezitalina magezi omuntu bw'awangaala n'ensolo zirina kyezikyusa ku mbeera ze watya ate omuntu tulaba hadithi eri muttafaqun alayhi eri Bukhari ne Muslim nabbi yagamba ati walfaddadin ahlu lwabar wassakina fi ahli alghanam yagamba nti abasajja abaagala obuuzaaganene abasajja ab'ekkabyo be balunzi b'eŋŋamiya ate abasajja abakkakkamu be balunzi b'embuzi bawula ne bagamba nti wano waliwo obujulizi bunene nti ensolo zokka zisobola okukyusa enneekya y'omuntu olw'okuba obulamu bwasiba mu kulunda eŋŋamiya nsolo y'amaanyi bw'eba erina gy'egenzi gy'atayagala okugijjayo enagikuba guggo gunene alina kubogona ekiroboozi kinene alina kukola atya yeesinga ngali minal faddadin abasajja bagala obuuzaaganene abaaki nekyekyuka wassakina ate obuntu bulamu n'obukkakkamu fi ahli alghanam abalunda embuzi lwaki embuzi tasobola gikuba mu kiggo ky'amaanyi kubanga agisasa manyanyiriza ogimenya embuzi ye nabwe kityo agikuba kago katono akayinja katono kirina effect ku mutima gwe bw'aba azigoba embuzi n'eryanyi lyayo naki terifaananga eŋŋamiya nabwe kityo ebyayo bya kimpowooze bya kintu kiramu nekibiira nga kimukumira sakina watya ate omuntu
watyate omuntu alina amagezi bwezibange embuzi zisobola okukyusa nekya y'omuntu watyate omuntu annyonnyola nabwekityo beera nga ewali abatuufu wowangaalira kubanga wowangaalira waditamininga nnyo kyoli gwe tolaba omuntu omuzannyo ayagala nnyo ebyemizannyo ayagala okusamba akapiira abo abatuuka ne bakula ne bafuuka emunyenye z'emipiira mu nsi kiki buli kawungeezi abeerawo nga ye buli waafuna bwava gy'avudde olugira kawungeezi ng'alekamu emijoozi gye ng'agenda ku kisaawe ewali banne era bw'atyo ogenda ogira nga yali ku ttiimu y'ekyalo ogenda ogira nga ye mwatikivu mu byemizannyo awo awangaalira wewa shapinga kyagenda okubeera bawangaala nabo biba shapinga kyagenda okubeera wahakana kadhalika naawe omuntu abeerawo buli ssaawa nga wangaala n'abalongoofu ayagala kubeera mu baseeka ayagala kubeera mu bagundi mu basiraamu afa ku ddiini era omusanga munnaddiini so nga obulamu bwonna kiguumaaza okugyako obulamu bw'eddiini lwaki kubanga twatondebwa lwa ddiini nabwekityo okufaayo n'okufuba okumanya omwana wo omusomesezaawa igwe mikwano gyo bafaanana batya omwana wo omufumbizaani gw'omusajja owasaani ebina bikulu gw'olabanga agenda kwonoona eddiini y'omwana wo tomumuwa essomero ly'olaba nga ligenda okwonoona eddiini y'omwana wo toliteekayo mwana toteekayo mwana lwaki kubanga eddiini y'omwana wo gitadde ku risiki ey'amaanyi omwana wo asobola okulutadda n'alutaddeyo ng'akuze ng'atuuka n'okuva ku nsingo olwa mwana musiraamu naye ng'obusiraamu bwoleseewo tewali busiraamu bwawo linnya bunnya bw'ovaawo n'okulutadda n'alutadda abo abaana boolaba abaana abawala boolaba abatafuna ntengereze kufumbirwa basajja bakaafiiri byonna biva omwo yaakula talaba buzibu bapita baalaba bakwano be bapita baasoma nabo ba Yosefu asoma nabo ba Deriki ba Jona wahakana kiki ekiddirira nga bafumbirwa takiraba mu buzibu bw'okanya kwekalakasa na kubando takiraba mu buzibu naye omwana awangaalira mu mbeera ez'obusiraamu bw'akikola abantu bonna beewuunya ne beekanga kize kitya kubanga si ekikolo ku mwana awangaalidde mu mbeera ez'obusiraamu n'abantu ab'abasiraamu kwe kubeera nti nno yeenyenyala ekitonde kye bayita omukaafiiri nabwekityo principle gye tuliko ye y'omunaana takhayyuru aljulasa wa intiqaa'u arrufaqa wetugenda okutandikirawo biidhnillahi tabaraka wa taala tusome ebigambo by'omumanyi waffe ow'ekitiibwa wafaka allahu aljamii lima yuhibbuhu wa yardah alhamdulillahi rabbil alamin tukyali ku principle y'emu ey'omunaana naam